Abawaabi bano bakedde mu lukiiko kubaganya ebirowoozo ku nsonga ezibaluma n'engeri gye bagenda okuzinogera eddagala. Bano bategeezezza nga bwe baludde nga basaba gavumenti okubongera omusaala wabula nga yo tefaayo kubongeza. Nga bamaze okugaaya mu nsonga ezibaluma, bano basazeewo okukuba akalulu okusalawo oba bassa wansi ebikola mu ngeri y'okuwaliriza gavumenti okukola ku nsonga zaabwe. Minisita w'amateeka era ng'akiikiridde gavumenti mu lukiiko luno, General Kahinda Otafire, agezezzaako okuwoyawooya bannamateeka bano obutakuba kalulu wabula nga buteerere. Minisita era ategeezezza ng'ensonga z'abawaabi bano ezigenda okukolwako wabula nga kijja kusinziira ku busobozi gavumenti bw'erina mu kiseera kino. There is what we call a mismatch of understanding. We take note of their demands, but we will address their demands in consonance with the capacity of our treasury. Yeah. Yes, of course, we are not averse to their demands. Mukalula kakubiddwa bannamateeka basazeewo okussa wansi ebikola mu nnaku 14 singa gavumenti eneeba tekoze ku ebyo bye beemulugunyizaako. Basazeewo nti yes kituufu bajja kussa ebikola wansi gavumenti bwe batakoze ku nsonga eziruma abawi ba gavumenti mu nnaku 14 kyekiseera kye bawadde era ne bawa n'olukusa fe ab'akakiiko akatambuza ekibiina tukwatagane ne gavumenti tutereeze ebizibu bino. Mu ebyo bye baagala bikolebweko mu bwangu kwe kubongeza omusaala era nga boogedde n'ensimbi ze baagala okuweebwa. Asembayo wansi twagala bamuwe obukadde 10 omwezi ne ssaaba omukulu bamuwe obukadde 4. Ssaawa eno asemba wansi abadde afuna emitwalo 54 bamuggyeko omusolo. Ye Abawaabi afuna obukadde 9 bw'ogattako awamu afunanga 11. Singa bassa wansi ebikola emirimu gy'essigeddamuzi jakosebwa bya nsusso. Ku ntandikwa ya Ssabbiiti ejja bannamateeka bano lwe basuubira okuwandikira gavumenti mu butongole ku nsalessale. Sohel Mugabi, NTV, ku ssaawa emu.